Abagala okuvuganya ku bifo by'obubaka wa Paalamenti enkoko bagikutemwa mu kujja okwewandiisa ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso ng'omulimu guno gukomekezeddwa olunaku olwaleero. Abamu ku basunsuddwa ye William Magezi agala ekya Kyaddondo East yeecwacwanye oluvannyuma lw'okusanga akabonero kabadde ayagala okukozesa nga baakatutte dda. Nabadde njagala ku kisaawa najja fasiti nansookawo okitegeera ne ngamba ngenda ku mupiira okitegeera naye bali mu kusoosawo bakadideti ate abazereeti abo jjukira okubala okubeera nominated bakuwa akabonero kati obubonero baffe bagenda butwala ng'ate ffe twabasooseewo then they are doing something outside the law. Abalala basunsuddwa okuvuganya ku kya Busiro East kuliko Emmanuel Matovu Magoola azze nga talina kibiina, Haji Abudu Kiyimbo NRM, Mathias Walukago NUP, Engineer Lilian Nakate nga naye azze talina kibiina, n'abalala nga bonna boogedde bagenda okukolera abantu. Era ekintu kye mbasaba mpagire mudde mabega wange tununule Busiro ate tugende mu Busiro empya. Basuubiza Abudu Kiyimba nga bwe nvuddeyo olwaleero ngenda kuweereza bannabusiro constituency mu buli mbeera yonna. Ensonga eziruma Busiro East zimanyi bulungi nnyo nga ne mu Paalamenti ze ngenda okubakiikirira. Ebyensimbyeko essira biringa bina mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu bizinesi, okutwaliza wamu n'okulaba nti abakyala tuba tubongeramu tubakwatako. Era tukiikirira abantu b'e Busiro East okulaba nga ntumbula embeera zaabwe za bulijjo. Ate nze ngamba abantu ba Busiro East timbatwala mu Busiro East lipya. So n'olw'ebintu ebyo nsaba abantu bonna aba Busiro East banneesige. Mu Busiro South Matia Lwanga Bwanika naye asunsuddwa, Charles Matovu naye asunsuddwa nga bonna boogeza maanyi. Nzizeyo ewaka gyensibuka gyenzaalibwa gyensula walina ebijja by'abajjajjange nsobole okuteekawo enjawulo. Mu Busiro mugenda kuba mufuna amasomero amalungi, mugenda kuba n'enguudo ennungi, mugenda kuba n'amalwaliro amalungi. Si kukola bitagasa naye tugende ku buli mugomba ka Paalamenti ogw'okwogera na kubaga mateeka, si kutuusa mukono nti kubaga mateeka naye amateeka agagasa abantu b'okiikirira. Mu Busiro North abasunsuddwa kubaddeko Mayanja Moses ow'NRM, Ronald Semaganda ow'NUP n'abalala nga basuubizza obuweereza. Ndi mwetegefu okulaba ng'ateeka manifesto ey'NRM mu nkola. Neebaza Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yakubamu ttooki ne bannange n'alaba nti embeera etali ya bulijjo mu Busiro North yeetaaga omuntu atali wa bulijjo. So nsize kubanga mubaka ajja okubeeraawo accommodation ekiri wabula nzize okubeera ddoboozi. Vote for potential. Mulondo omuntu alina obusobozi ye Ssentungo Emmanuel Pius atagenda kwebaka mu Paalamenti, agenda okuteeseza ekitundu kye ensonga ziwulikike. Abagala okukiikira Kyaddondo East abalala basunsuddwa Enkunnyenje Muwada Ombaka aliyo, Christopher Taremwa wa NRM ne Apollo Kantindi wa FDC nga bonna beeyogeddeko birungi byereere. Nzize okukwata ensonga zammwe eza Kyaddondo East constituency tuzituuse zirina okubeera kyekindeese. Okulwanyisa ebyobulamu okulaba nga tufuna eddwaliro buli kitundu wadde nti kutambuddeko olugendo nja kulogusa nja kulwanyisa ebyenjigiriza okulaba nga amasomero gaffe gaba empowered. Next nga byonna ngenda kuba mwogezi nga bwe mbadde. Kantinti ya delivaringa kaakati twolekera Kyaddondo okununubwa ekyo. Akabonero mukalabye ennyumba ya mwamba ng'oggyeko pulogulamu eza gavumenti ez'omubaka wa Paalamenti zamanyikiddwa ng'okulondoola pulogulamu za gavumenti okukola amateeka naye ngenda kuba nga nsakira abantu bange. Ne munnakibiina ky'NRM Daniel Kananula avuganya ku kifo ky'omubaka w'Ekira asunsuddwa. Nasaako ekigambo New Kira Kirempya nga slogani yange tekyali kya lusaagiriro. Kira yeetaaga omuntu alinga Kananula ali mu kibiina ky'NRM okusobola okuzibikira ebituli ebiri mu Kira mu bantu ba bulijjo. Tolbert Musinguzi akulira ebyokulonda e Wakiso akakasizza nti omugatta abantu 8 bebasunzuddwa ovuganya ku bifo ebyenjawulo mu Wakiso era nga tekisigalidde kugenda kubeera kubatuuza okubalambika ku ngeri gye banaanoonyamu akalulu. Omugatte kati twakawandiika abo bonna abavuddeyo bali 81 so far 81 candidates twakawandiika successfully. Tugenda kufunayo olunaku lwetugenda kuyitaba olw'okutuula nga all selected candidates in the harmonization of campaign meetings. Olunaku olwo lwetugenda kwogera tugenda kweyisa tutya.